sit your ass down. Nkudiramu. Hey, sit your blood clot ass down. Nebukayabo. Hey, no bukayabo. Tula Kulthum, tula. Obuzibu bwava ku Kulthum. Kulthum wachi kati no watikitoka akuvuma. Ngenda kukubuulira wakiri wa TikTok asobola kati saazira akuvuma Kulthum. Amaka g'omugenzi Seekamuzaata tewali temugenda mu kamera. Yadde yali muntu wattutumu mumpulirize. Wenna atawanyizibwa amajini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka nkubire ku nnamba y'essimu erizo 77892 chenda mwemu ana mwemu era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Ewa Seekamuzaata tewabeerangayo kamera. Yali wattutumu nga Muzaata alabikira ku mikolo. Era oba bwamufirimirira butambi bwa Muzaata bwonna bwaviiraga ku mikolo. Gye yagendanga n'awa speech oba mu mizikiti. Ewa Seekamuzaata tewabeerangayo kamera. Neba kubanga enduulu sonyo ogende ku Buganda because ebita ewa Muzaata tewagendayo kamera. Kyomagala ko interview nti Kenzo bikite wabeerangayo kamera mu nnyumba. Ani yatwala kamera mu maka ga Muzaata? The problem was the late Icuri. Nina kuwulirira nze nzija mbeetegereza bonna. The problem was the late Icuri. Omugenzi yakwata kamera n'agireeta mu bisenge bya Seekamuzaata kuba yali mukwano gwo. Omugenzi yafa mukwano gwo nnyo. Omugenzi n'akwaniriza nnyo mu maaso ga kamera. Luli Muzaata we yayogeranga nti nno omukazi wa Muzaata nga bakubikubirako abantu bakubira bukubizi just kajambo booti nodda mu bugundi bwo. Omugenzi Icuri yaleeta kamera n'ataliko tambula naawe musimanyi spokesperson wo n'owulira ku buwoomi bwa kamera. Nzija obulire buwoomi bwa kamera. Kiri kye nabagamba fame ekuddira n'owa TikTok n'akuyisaamu amaaso. Omugenzi Icuri bw'aleeta kamera buli kimu nga tokirabeewo graduation nti wamumanyi nga kakofiira ke na bugalubindi nga gyaleeta kamera spokesperson ng'akutunuzaamu wali mwogera agabapaadi nga eva kamera. Kati ne wajjawo omukutu gwe wali wayingira gwali gwakusirwa baguyita go TikTok. TikTok eno negenda ekumalamu Kulthum. Nojja ng'olina amaalo obeera nnyo mu bantu ba TikTok eyo mukola challenge era nga gye mwabaddeyo musimanyi mwekaabya amaziga. Era y'ensonga lwaki ettutumu lye wayagala ba TikTok lye balitambuza ne weesiba kawala bakayita kannakankaka bwe kafulumya sexy compact. Engenzi jangoberera ebintu bino mumulaba kusirika ne buli ekiri ku Facebook kiraba nesirika n'amayi mukama. Ne weesiba kawala bakayita kannakankaka bwe kafulumya video y'obuseegumba okaleete musimanyi kakwetondere mwakola ka skiti awo mukazi simanyi ogenda kazza mu ssomero ng'awo onoonya limelight. Omukazi yali ow'ekitiibwa omuwala afulumiza sex compact gweyagala muyitambulire mwenna mu layini ya fame eyo kannakankaka. Bw'atambula ne nnakankaka n'abeera ng'ayagala kubeera mu limelight netandika okupima mukazi wa Seeko ono Namwandu ne ŋŋendanga mupima nze mbeera mpima ne ŋŋamba omukyalo ono ajja ati nga yeesibe nnyo ku TikTok ono tayagala kubeera socialite. Tayagala kuyingira biri babadi black bine baba socialite. Namwandu fresh ne Namwandu nga mulaba dokita omuntu yenna okugwa mu mukwano si kibi. Era teri muntu agenda kugamba nti nno Seekamuzaata yapata walina kuddizaako musajja awo sijja kutuuka ku basiri musiru. Obulamu bw'omukazi bwonna bugenda mu maaso. Weeyisizza otya ng'otambuza obulamu bwo bujja ku epaka ku B ng'obadde muntu walukale.
there we have a problem. Genda kusooka nkujjukize nti waliwo omukazi gwe bayita Leema Namakula. Leema Namakula waava ku Edrisa Musuuza ensi yamukuba nnyo olwo afunye omusajja gwe bayita Dokita Sebunya. Dokita Sebunya mu biseera bye baamukubiramu nga nange mwendi mukuba kuba nalabanga Leema talina kabina, talina ntumbu. Ubaka talina bulungi kabina kali awo ngazi musajja budakiika Sebunya ayinfaanana yakuba mu shoti ayina amagaliga g'abakazi atambula abigula ayina amakudde negamba waagwana nekuba omusajja naye mu byo waliwo ekintu kye nayiga ku Sebunya tanyega nkuddiremu Leema we yamanya yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773 022292 bekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese afunye omusajja ngenda kujjukiza ne kakiripo akalala Leema we yali mu bweru ne Sebunya ne wajjawo munnamawulire agala okujjako Sebunya kye bayita interview Leema yajja Sebunya mu kamera abo ne bakuba Leema nti takkiriza musajja kwogera naye Leema aba kyama nti yali akola butakkiriza musajja kukola nsobi. So Kulthum wano wawendaga lusifena ibille kuliriza botawuliriza enzi ensi egenda kukuba botawuliriza lusife ensi egenda kufutabukira wakindese ekya Leema nti waaba Leema yakwata Sebunya n'amujja mu kamera n'agamba toyogera babloga n'abantu ne bakuba Sebunya batiimu Kenzo Sebunya ng'asirise asala birevu kye walina okukola muzaata afudde Katonda akuyambe akufanzeeko eddusu ofunyeyo eddebe eryalayise erimu olw'obumozi amaaso ng'enteenya nerisaawo kabusabusa ebigambo kuba jjasa omulimu gwabwe gutunzi gwa mmotoka ku payani balipuka buleppusi. This man as long as omuwadde title is your husband. Bw'atandika okuba ng'ayogera mu kamera, that man is representing you. Kati watch ebiva mu kamwa k'omusajja oyo kuddira. Lusifa yaddirira Katonda ne mu Bayibuli baakyogera. Nange mba n'amatwale wulira Kulthum. Puliriza ensi ejja kukwanguyira. Esa nnyo sejja kwanguyiza. So kenyira mamirira ku munnyo wanda benga kumamirira ku munnyo katono n'akanzali akasimba kuba saagala osirire ate njagala ompoomere ulira walina wakimanya abasiraamu abamu bakusongamu n'engalo ng'ozizzaako seeka walina okumekinga sure waliwo ebintu by'otenyigiramu ku lw'ekitiibwa ky'omusajja yali yakufaako n'okubeera ng'oteekawo emitendera olina okuyisa obulamu bwo ng'omukyala atandise obulamu obupya oli olina kiteeka mu musajjawo omusajjawo yeeyisa atya today kankunnyonnyola eddebe lye we lyeyisa nga tufudde bino ebyokkalira ku TikTok because tuli musajja gw'ogamba nti bbaawe ng'ovudde ku bino ebyokkalira ku TikTok kati kankunnyonnyola eddebe lye we lyeyisa okubeera nnamwandu si kibi naye kyalibadde kikulu nnyo kyalibadde kirungi nnyo n'osigala nga tolina akazaali musajja oyo gwe wafuna rabish daba ekifaananyi ekifulumye ng'oli ku poliisi gw'onnyonnyola ensonga olaga wana atudde butuuzi bwakyalinga gwe bagenda okunyiga ejjuti olabira ddala ekifuluusi ky'omusajja ekitalinawo kakodyo
jasi mchikununa bunoonyi mbugu naye ng'olabira ddala ettalo de wafuna obufunyi tolinaawo yadde kiddako kati omusajja oyo yadda mu kamera gwe weebuuze olina PhD olina zorganization eziyamba abaana ab'obuwala but how many interviews do you make weekly ku TV okubanga eri eddebe balitunuza mu kamera lijja ku TV nga likubye ebikooyi byabano bashara mwana sibalina yannyonnyola nsonga bamulese ku sabula anything agenda kunnyonnyola ki akiramu lwaki omusajja tali waka eddebe ligenda kunnyonnyola ki eggwanga eririreesa ku TV nerimuwola litya amaaso omukazi wamuwasiza wamukyaye tikitoko bamubuuze ne bamubuuza ku ki interview meka z'olabye Ssebunya akola interview meka z'olabye Ssebunya akola ekituufu kiri nti omusajja yasinza okukuswaza